Hello? Wangi. Sebo. Aha. Tuwakubidde ntukuleke bwase ntujja okukima muno. Tukube simu yomba buyombi. Tuli ku kisaawe mu bwona amalanga ogamba oti obanga ye agamba ati amafungo. Musajja bwonzo n'ensonyiwa. Owanda mako omanyi. Bwonzo n'ensonyiwa. Oli ku program. Omanja. Sebo omanja. Oli live oli ku program. Era abantu bakuwulira. Esimu agijjeeko. Ndooza muwulidde. So tetumanya ate omumanyi okujja n'abantu oba whether boyfriend we kuba ffe yatugambye muganda we. Nene bw'okuba essimu abavuma n'avuma. Okitegedde oba enamba y'omusajja ono oba mufere oba ddala muganda we oba ki because essimu y'omuwala tukuba essimu tekyakwatibwa. Okitegeera buli ssimu gye tukuba tekyakwatibwa. Oba alina amagezi amalala ge yamusalidde ne bagenda ne basinkana. Lwaki nkoze programu nyagadde nkole programu eno olw'ensonga mujja kuddamu olaba amawulire agaddako ng'omuwala ya complaining oba omulenzi naye muli babajulizi nti twatuuka ku kisaawe nga tuzo kimu omuwala nga talabikako tukuba essimu tazikwata oba tuyinza okibuusa amaaso ng'abantu bano wabaddewo omupango nga balina kye baakoze omuwala ono ne muddamu olaba amawulire agaddako nga bagamba Kadaama baamubbira egindi Kadaama baamutuga Kadaama because birabise nnyo bibaddewo omuntu ogenze ekyeyo okikubye okomyewo otuuse wano kuba omuwala ono abadde anfollowing okumala ebbanga okitegeera baddengako nga following Rose Nakimbugwe nga palaga programs zetukola be tutambuza n'abalala. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 29 52 Kale omukutu gutandika osinzira okubanga tukuweereza nze Sonko Muhammad muli mutya bulambo tambula butya airport pickups ndi ku kisaawe wano Entebbe International Airport wano mu parking oba abatuukira we bajja side eno waliwo ekkubo erifuluma nga tumaze parking abituuta ntweyongerayo naye leero bitusobeddemu tulina gwe tuzze okukima wano omuwala ku kisaawe olunaku olwaleero naye omuwala atusobedde omuwala yabookinga erabika eringanga week nga namba emabega because ya booking even before nga tanalaba ku ticket ye then we laba ticket na to booking olunaku olwokusatu olwale naku z'omwezi 19 ticket ye ngeraga ayina okujja wano ku kisaawe oko arrivinga ku saawa 7 ne dakiika 35 wayitawo akabanga nangamba inambu brother we gweyagala nzije mu kimena ye omwala weekayunga naye mu kwogerako agamba yawangalirako ebweyogerere kumpi awo ne Jokers Hotel nengamba okay nga tuteesa nga tukanya kasente nga bookingako n'emitwalo 10 kandiweereza nga tulina okujja tumukima wano ku kisaawe tumutwale ekayunga in fact olunaku olwaliro mbadde ne program nga menye n'abantu se ekayunga nja kunoonya ku museze wa TikTok naye mukoleko interview nveeyo naye ekayunga naye nziye njiba uploadingire munnange saawa zibadde ziwera mu 7:27 mwana muwala nenda message ye ku WhatsApp ng'agisindise ng'alaga nti atuuse because most of the times tumanyi okujja wano nga ticket eraga sawa 7:35 nate na delayinga mu nnyonyi neeyisamu eddakiika oba 3 oba 5 oba 2 bwezityo nona ku lwaleero ate yanguyi oba bwanguyi ticket eraga sawa 7:35 zigenzo obera sawa 7:27 ng'alaga nti atuuse naye omuntu gwe yatugamba okujja mu kimana ye abadde ng'agamba ali mu tawuni ne tumugamba tujja lumba jjamu wa mu tawuni tujja kujja tuyiteko express so tujja kwesa northern bypass okuva ebweyogerere tuvuge ne mugamba we wangu wakongwire okujja kaleerwe bwayisewa kati omuntu analabika abadde tategeera nnyo kibuga naye ate
twawuliziganyizaamu awo sawa ku 6 n'atugamba zze atuuse ng'agamba likaleerwe ku church ya Pastor Senyonga, that is P5. Ate nga nze church eno ngimanyi bwayiise near La Grande, okitegedde bulungi nnyo. Kaakati tuvuze tutuuka ku La Grande tumukubira essimu. Okumukubira essimu bw'atugambye gwe yatugambye nti muganda we omuwala okukuba essimu ng'omulenzi agamba ali ku church ya Pastor Kakande. Kyokka nga mu kusooka yatugambye ku church ya Pastor Senyonga. Okay, nga tumulira tumulinda abasirikale bazze we tuli. Abasirikale nga omanyi bana abokkuba traffic. Tubanyiza kitubanyize tulinda omuvubuka. Tumukubira essimu agamba nze uno ndi wano ndi wali, tumugamba manyi obudde bukeereye. Mono yasindise message nti batuuse. Naye wano ku kisaawe abantu batuuka ku kisaawe benza ntwala essaawa ewere nambo beddakiika 3 baana nga bakyaba checkinga okutuuka wano tulina obbalinnyira, tulina okubanga tulina okubanga tuba welcomingira. Kati munnange nga omuvubuka nga tumuleka ng'obudde bugenda nga tuvuga nga twambuka express nga tugikuba nga tujja. Naye ng'oli munene namuweereza message, ne message endaga nti ate tannaba kuddamu kola ki kubanga agiraba. Tutuuse ku kisaawe wano tulinze omuwala tetumulaba, okuba ku ssimu y'omulenzi ng'ebigambo byavuma awemula muli bafeere mukola biki ne ngamba n'obusungu abujeewa. Baganda bange abandaba tukuba ku ssimu y'omuwala Kadaama azze, mulowooza omuwala akwata essimu, tukyusiza essimu tukubisizza endala, bwe tukubisizza endala agikutte n'amala n'agijjako, n'addamu n'agikwata n'agijja nga tukozesa essimu endala. Up to now tulinze omuwala okuva ku ssaawa nga zigenda yingira 8 zino ziri 9 omuwala takola kitalabikako, tukuba essimu tazikwata. Wendabidde ashakama omusoga ne mugamba owaaye mpa ku ssimu y'onkubiseeko, ndabona omuwala gwe nazo kima omuwala sikola kisimulaba pulaani ki akyampadde essimu. Tukuba ku ssimu y'omuwala, tukuba essimu ngoweza essimu ya Asha, omuwala takwata ssimu. We don't know whether omuwala yatuuse, essimu yazirina buzibu, omuwala awambiddwa, gwe yatugamba muganda we boyfriend, kiki ddala omuwala ganya okukwata essimu kati wetwogera twagala kuvawo kola ki kukwata lyaffe tuddeyo. Okitegedde yabukinga n'emitwalo 10, tukozeseza amafuta okujja, tusudde express parking yakusasula weebityo. Naye omuwala takoze ekitalabise. Omuwala bamuyita Rose Nakimbugwe, yenna amanyi ku Rose Nakimbugwe. Ekifaananyi kyekyo kyolaba ku screen ngenda bbanga nkiteekako. Rose Nakimbugwe tumulinda ku kisaawe Entebbe. Rose Nakimbugwe abuze tetumulaba Kadaama. Naye next hour emu ey'okumakya nalasomye ku message ye yasindise voice note nga basimbula okuva Sharija nga bajja ennyonyi esembayo batuuka wano e Uganda. Rose Nakimbugwe yakoze program weeks nga 2 emabega nange Sonko Muhammad simulaba. So yemulaba omuntu yenna na complaininga ensobi si yaffe tulize Rose Nakimbugwe talabika. Kandi oba nsolofuna wano essimu kubeneko ne ku ssimu oba bayinza ogikwata. Male nkuba oli gwe yagambye muganda we omanyi Abakadaama mulina problem. Mumanyi okutuwa aba boyfriend bammwe nga mbayise baganda bammwe bajje tubayambeko bakima. Abantu abo batufuukira obuzibu, twagala kuyisa eno yayagala tuyise mu kkubo ddala. Abantu abamu abaweereza ssente simanyi babazimbira amayumba, simanyi bakole biki, abantu abo ne balya ssente zammwe, baba tebaagala mujje mutuuke. Abamu bakola n'emipango egibatta, abamu bakola n'emipango bakola ebintu bingi nnyo because omala omuweereza ssente okoze ebbanga eriwera ddala ya myaka nga 2 okomyewo mu Uganda. Okitegeera talina kyagenda kugamba lwaki abatakutta. Okitegeera oba mwebeereremu bannange. Nze most of the times omuntu agala omukima n'omuntu we siinaako buzibu era nkugamba kanzija nkukimena omuntu we, naye nze we nnina okuyisa we njagala tuyite mpozi nga tutuuse gye simanyi. Okitegedde omuntu gompadde wabaga tukyuse ku tuyite mukubu ddala nze nkuleka at least ne sikuvuga n'onoonya omuntu omulala. Saagala nfune buzibu tutuuke abantu batutugire mu kkubo batubbeko emmotoka n'ebyoboze nabyo because like wamusindikira ssente n'azirya. Mwebeereremu tambuzaako abantu ab'enjawulo naye oli agala okuwa tuyite eno mumwagala muyite walala. Okitegeera oba kirawe mba natambula n'omuntu nyaga nnyo nentambula n'omuntu ng'ali omu sitambula n'abantu bangi be natuuka mu kkubo bansinza amaanyi babeko kye bankola. Okitegeere so naye mwebeereremu. Kanziremu nkube ku nnamba y'omuwala ono ku ssimu eno ndabe oba ayinza ogikwatako eno tulye ki kyagamba kuba tulinze omuwala omuwala talabikako talabika. Ate ng'ennyonyi yampeereza message nalaga nti yatuuse dda ku WhatsApp yavuddeko. Abantu abamanyi okubabba sometimes bababba ne babatwalako n'amasimu nago ne baga disconnectinga nti we yabayi wamala okubba kikutwalira obudde obuwedako okuddamu okufuna layini endala okuddamu communicatinga n'abantu kibannange banzi bagundi eyantambuza aba bagundi banteega mu kkubo oba boyfriend nankola bw'ati. Mwebeereremu kyenyinza okubagamba naye bw'oteebeereramu
ojja kuggwa. So akazanyo kalero okutambuza Kadaama okumutuusa ewaabwe kagudde butaka tenyinza okuba nga mbagamba ndoza simu njiraba njikuba netagikwata. Saamanyi ku Rose Nakimbugwe oba oli muntu we tutegeezeko nti Rose Nakimbugwe yatuuse. Setera soma namba z'abantu ku simu neno kangisome. Enamba y'essimu ya Rose Nakimbugwe eri 0759703988. Rose Nakimbugwe enamba ye eri 0759703988. Bulijjo gitwogererako ng'ali bweru. Ne twogera voice note zonna buli kimu kyonna okitegeera. Nja kuddamu kole programu endala ku Rose Nakimbugwe mbazanyire voice notes ezimu zetuzenga twogera n'ezaasembeyo na buli kimu kyonna. Naye omwana tumulinze abuze. Oba okitegeera. Waliwo wano Gayi gwe twakosezza ku ssimu ne Gayi avuma buvumi nga mumanyi abantu abavuma. Kandabe namba yine abadde esembyayo 25 25 kankube ku namba ya Gayi gwe yadda tugambye enamba eriko security bomber tukozesa wano bagiyita true caller esobola okulaga omuntu omulala ya saving enamba kyeba eriko kankubeko wano ndabe oba yayomba simanyi muli bafere twamuyiseko twamulese bwayise nga tatuuka tugamba ndi wano ndi wali fe ntumuyitako ne tumuleka kati tusana okusaye mukubire simu mu. Hello? Sebo? Tuwakubide ntukuleke ebwase ntujja okukima muno tukube simu yomba buyombi tuli ku kisaawe mu bwona amalanga ogamba otyo obanga ye agamba atya oli ku program oli live oli ku programu era abantu bakuwulira esimu agijjeeko ndooza muwulidde so tetumanya ate omumanyi okujja n'abantu oba whether boyfriend we kuba fe yatugambye muganda we nene bw'okuba essimu abavuma n'avuma okitegedde oba enamba y'omusajja ono oba mufere oba ddala muganda we oba ki because essimu y'omuwala tukuba essimu tekyakwatibwa okitegeera buli ssimu gye tukuba tekyakwatibwa oba alina amagezi amalala ge yamusalidde ne bagenda ne basinkana. Lwaki nkoze programu nyagadde nkole programu eno olw'ensonga mujja kuddamu olaba amawulire agaddako ng'omuwala ya complaining oba omulenzi ne muli babajulizi nti twatuuka ku kisaawe nga tuze kimu omuwala nga talabikako tukuba essimu tazikwata oba tuyinza okibuusa amaaso ng'abantu bano wabaddewo omupango nga balina kye baakoze omuwala ono ne muddamu olaba amawulire agaddako nga bagamba Kadaama bamubbira egindi Kadaama bamutuga Kadaama because birabise nnyo bibaddewo omuntu ogenze ekyeyo okikubye okomyewo otuuse wano kuba omuwala ono abadde amfollowing okumala ebbanga okitegeera baddengako nga following Rose Nakimbugwe nga palaga program ze tukola be tutambuza n'abalala fere tuli bayaya batumanyi tutambuza abantu naye omuwala ono lero binsobedde so mudamula program nati waliwo Kadaama owekayunga gwe babbye oba gwe basse oba akaba amaziga munenyanga ye okitegeera munenyanga ye fe tusobola okutambuza kutuusa paka ewammwe oba tambula n'omutonga wa family n'omuntu ali arrogant like this okitegeera oba fe yatusobedde because abadde nga akubanga nnyo essimu kubona omwala yamuwe namba yange omwala onabadde mubuko nabadde nga akubanga nnyo essimu kati onamukima yakuweereza ssente yakoze bwati ogenda mutambulizayo ssente mmeka nganze mugamba ki mu bannange n'omuwala gwenkola ne secretary wange babimaliriza ssente yasasudde ssente ngaze simubulira ssente olize yasasudde naye nga yagala nnyo okumala ssente basasudde mmeka weebityo so yo omuntu oyo gwe mukoze eki gwe muwulidde kati tumanye ekituufu kyeki ne Rose Nakimbugwe nzaalwa yeekayunga because yatugambye ewaabwe naye yawangalirako mu bitundu byebweyogerere so Rose tumunoonyeza Rose atubuze omuntu yatuze wano ku kisaawe ku ssaawa 7 n'eddakiika 27 essaawa kati zino ziweze 10 n'eddakiika 1 so naawe eno time yaffe tugenda bbanga tubawo wano ku kisaawe tube nga tukola ki nga tuddayo so abantu batambuliza ddala for airport pickups ne mwebeereremu okitegeera abaana abamu abali mu biyumba mwabavumaganya bannammwe Bakadaama mwabavumaganya bannammwe Bakadaama abaana abamu abali mu biyumba ne tugaba Bakadaama bakola bwe bati Bakadaama bakola bwe bati naye nga problemu yammwe salabe Rose Nakimbugwe enamba y'omusajja ono gwe twogera naye oba mufere oba muganda we oba balina mupango gwabwe eri 0703 92 8625 enamba y'omusajja ono nja gisevinga n'oba ne ku WhatsApp kweri naye enamba y'essimu eri 0703 92 8625 asobola ogikubako agikubeko naye so byebyo nze Sonko Muhammad n'enjo Marina no ku kamera
nyongera okujubikiza ababetis Church ne Beat Studio abasangibwa Bulobaawo ku nsonga y'okunyirira. Suplex Gym enesangibwa Bweyogerere, Buildinga Mubiri, Kusala Weight, buli Lwamukaga tuba ne Bootcamp. Nyiza obutasuka olunaku olwaleero, sooka tukwate emmotoka yaffe tuvuge, ate tukole ki? Ate tuddeyo ewaffe Bweyogerere, tupowa ate tulinde omuntu omulala gwe tunaatambuza. Ne Bakadaama mwebeereremu. Nze Sonko Muhammad, beere bulungi. Naye buli Lwamukaaga wabaawo Bootcamp. So abantu abali around Bweyogerere, Kireka, kumpi ne Namboole, abantu abasula e Bukasa, Nammanve, Kirinnya, Kireku, awo nawo okwetooloola awo. Buli Lwamukaaga wabaawo Bootcamp. Ojja obaka akasente katintini nkosasula ekyalina ku promotion right now nojja n'okola omubiri okuva ku makya ssaawa 12 buli Lwamukaaga bw'ojja n'ojoyininga wani nojja kubanga olaba ekinaaba kitambula nga kigenda mu maaso osala omubiri webeere fiiti webeere ng'oli wa mulembe nnyo nyini ddala. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.